manya ku bitundu by'omubiri si bitundu bya mubiri bebikwasiza alien skin efujjuli nga tagambwako singa bayogedde bwogezi ku bitundu bya mubiri nga tebalwanye eddwaliro lyandivudde ne likola bukozi statement press release nga gye likoze ku event yabaddewo tewali yandikute ku alien skin kwasi yasoose okwogera ku bitundu by'omubiri okitegeera naye violence yakoleddwa yakwasiza alien skin gye tuzenga tumugamba bakasiri ne bajja ne basiiga akazigo kasiri omwana ali soba atavangayo wadde kuvumirira alien skin violence gyakola ku bantu aba media ne public bulwakuba bamwogeddeko oba bamugambye yagwa oba bamugambye ki yenga yakola naye nga abadde akyadressingako ekintu ekyo takiwa budde bumalanga bwawe ensonga endala n'azitanya bulungi ne tumutegeera Superstar yagadde kulimba kubanga abaana bafango ne bamanyi n'okuyisa kasiriggaali lindako katono kasiriye omwana nga ye yasalawo okusiiga kazigo mpisa zaaliyeni kiyamugambako kimu kyenawulirako naye nga natakitanya yamugamba aliyeni mpola mpola waliwo omusirikale nga ye yesunga nti njagala lukere nga nza mutaddeko empingo naye nga bingi si selective justice kasiriye si selective justice kuba singa eri selective ne kaka tebandi mukwata kuba bingi abadde abikola ng'agetinga bibi nakuba abaana mu kamera kamera mwana tobusiru buli kufango niawo abaana bennyini bebakwata mukama waabwe kamera ng'akuba abantu ne babulerizi nga balowooza mbu bali mu muwaana abeere nga wakabi nnyo top 10 tebamanyi obwo bonna bujulizi ne polisi ebeebulaba mwe muba mulowooza bo bo balowooza mbu babeere bamufula wakabi mbu tagambwako mbu agambwa yasambwe nga temukutte mbu mukyakubwa nnyo kumbe bo babeera bamukolera fayiro egaziwa obukamera ne bufuuka obukamera ne tubagamba bannaye alien mpola mpola tetuganye tuyinza okuba olusi tukujjonkeramu naye naawe ate weewaayo nnyo n'otuwa naffe reason okujjonkera si ggwe asoose si papa yagenda bw'atyo mpola mpola asuzeyo bajja mukomyawo weeks 2 ne ŋŋamba bannamulire bannange baali babiri mbajjukira ne mbagamba mulaba oyo si papa baali bakwano ba si papa ne mbagamba si papa si waakuvaayo kati bali bakamuntu ajja kuvaayo nagoyo omumanyire kana ne mbagambye si papa tagenda kuvaayo kati oba tuli myaka emeka natuuka ne mbajjukiza nga wakayitawo omwaka gumu ne mbajjukiza bagamba Superstar kankubuuze nti kati gwe osuubira nti mu nsi muno abantu abalinga alien skin osobola obbamalamu tetusobola bbamalamu naye tujja kukola ekisoboka obbamalamu tekisoboka kubanga olaba ng'oli omwami bwe yayogedde nti ku malwaliro waliwo mmokyala era n'abazimba amakomera bagazimbira abantu abalinga abo y'ensonga lwaki batendeka n'abapoliisi disappointing nti waliwo ebintu abantu bye tukkiriza okwerumya emitwe waliyo n'omulala agenda okuvaayo abakyalimu nga ba alien nga tubabuulira waayo you're not part of them kaka na mpola mpola nga tebawulira lugenda kukyaba bateekeyo era waliyo nzomanyi munnaye neddanza sigamba nti a reason like a young child nzikiriza nti kati waliyo abantu nga bw'obanga wakolebwa kubeera example kakati that is it nti ngera ne bwona okola ki nga ye omuntu oyo bwali kakati mu kifo ky'okwerumya emitwe werumye owagira abo abakola by'oyagala bano n'obeesonyiwa kati dono tulina okukkanyako nti gavumenti emwe mugiraba gavumenti ekolanga bw'olaba katonda ayinza okunoonya mu bantu gwe musinga okutya n'amutegulawo n'amugjawo mwina ne mugwamu enkyuke kati ne gavumenti enoonyaayo mwe gwe mutwala okuba nti waddala ebalage nti amaanyi gaayo gakola kati baba kutte alien skin simwagaliza komera naye ogamba kati waliwo ali around ku group awo gavumenti gweyinza olemu okukwata the answer is no nalongo tasobola kufuluma
hotel ng'akuba endulu gwe Genda yo kufango ne olabe kati oba webali kati anti kakati nze dictator park kakati ate okimanyi nti waliwo giwe emyaka 2 ate tugenda funa omwana omulala nga mubino okusinga mukolako ate kitata alien alina ne byakoze ebisinga ku kitata nze waliwo ebintu byendaba nti nno kwegamba oba nti abantu tumala nnyo obudde nga tulowooza nti ebintu ndowooza ekibi nti nze ndowooza I've been exposed to people like that kwegamba nga okimanyi nti ng'oli bwagambye nti gavumenti eringa Katonda nti abantu bwe batyo they will continue to be part of us. kakati nti resupasta nti obuzibu obuliwo nti kiringa kwegamba omuntu bw'oteekako ennyo omuntu amaanyi kwegamba ng'oyagala aveeyo lumu akuwereko obujulizi nti munaye olaba natwala gundi advice ya resupasta n'enkyuka era n'entereera nedda kati gw'olowooza nti alien skin omwana omuwulira ng'akubuulira nnyina engeri gye yamubuulirira n'ayogera n'agamba twakula ne maama ng'ekintu nga kye mwogedde n'agamba nti bw'otambula n'omwana ava mu kikomera tolowooza nti oli wa kikomera okwo okubuulirwa yakufuna okuva ewa nnyina. Ekintu kimu kye tulina okukkaanyako nti amazima amatuufu gavumenti twakula nga tebamubuuliriranga koze omuntu yenna alina aweza emyaka 18 nze siyinza kwereega naye mbukyuka gamba alien nti tumuleka agende mu maaso n'ebikolwa bwe ne poliisi temukwatako nti because abo tebaggwayo balina okubeerawo kakati nze era oyo mba ngenda mulekera poliisi lwaki mba nzira wano neetandika okuluma omutwe gwange nga waliwo ebintu bye tusobola okwogerako terierumiza mutwe n'alien tukanya zibadde empitirivu mu abantu nga bakaaba abantu boogera ki naye gavumenti nga wena bagambye nti osobola okukola byokola nga batunula ne lwegamba nti kati ejja kujja nze ekizampe eno obanzigana amagezi nga wabuli nti ffe twali tubaddeko n'abaana kati nze kankubuulire nti ndi mu nsi omuntu gwe bayinza okusiba n'agamba nti ate nnina okuddayo nga ye alina kyalina opuruvinga nti ekyo ndowooza oba bannayuganda kyekintu kye tulina okumanya nti olumu twegamba ffe tulina endowooza gye tulowooza abantu bwe balina okubeera naye nga ate tetumanyi nti ono omuntu ye ayagala ki kubanga aliskini senga owulira emboozi kitalina kyakola nga takimanyi buli kyakola akimanyi omuntu nga alien skin omulaba alina following whether you like it or not alina following ye kati gwolowooza singa batambulira mu mbeera eyo bwetyo gavumenti gyeyinza okulaba nti mu maaso eyo eyinza ofuuka ekizibu olowooza eyinza okukireka kitambule butambuzi kiti dikita negwaki tosooka n'omwayo naye kyansi n'obuuza embeera eyatuusewo yavudde ku ki katonda bamupiiringa dictator paaka omanyi lwaki nze njagala nnyo omanyi lwaki kati nyo vike omanyi lwaki nze mbadde saagala tujje maaso ku musango guno buli omu agezaako gutugisaako maaso lwaki alien sikini abakanda bye bakayana musimanya yakubya abasawo si kyekimutwaziza mu kkomera kyagishitiye eriko kubba simu Buulira kuliko nti simanya yabbye simu ya $3.5 nga kuliko ne $5 nga kuliko na biki dictator paaka in your understanding ne capacity yo yoyina mungu olabira omulenzi oyo ayizo okubeera ku macha nanya kule simu waliwo batujja amaaso tola abantu waliwo abantu abamupiininga ekyo kyatali andi kati kasiri ekintu kisoboka naye okuwamba kisoboka ekintu ekimu kye natandise nakyo nenkugamba negambula kati gavumenti ebimu yadde erina weekola damage control ku nsonga dictator abo abantu kavuyo kwe baliko abantu bannaye basobola bulungi otuuka ku kifo ne basaba report ne bagibamma namugamba kati wemuba temugenda kumpa remote esimu ngitutte wemuba temugenda kumpa remote cable ngitutte kisoboka bulungi nnyo ate ku bantu oyo omuntu abantu batambula nabo abaana buli omu alina emizeejo egy'enjawulo you wouldn't know who did what and who did what
kavuya akabaddewo kisoboka bulungi webaba bavuddeyo linda mukakasiye si bintu byakuwolereza webaba babadde batusonga balina ekintu kye bademandinga and they fail to beat anyone or to hit anyone they might have taken something or confiscated something ne babagamba mba temutuwa report tubuulira muganda waffe kye yatuuseeko jukira abasaba abo jukira abasabo bana erina muko kiki jukira abasawo abo in most cases obabuuza ebibuuzo nga bibasuseeko ajja kwekwasa kasimu abeerenga ayina gwakubira leka nkubire gundi it is very possible that some phones were confiscated n'ekiba si kyekyo singa yennyini eyetadde mu position emuteekako egyo emisango ogamba nti Alienskin azze akuba abantu bangi olinga agamba nti bano bonna bazze ng'akuba bagenze emulago kubanga kaka ne bagenze ensambya ne bagamba abantu b'ensambya nti mukole bwe muti no leka ekyo ekintu leka twawule ekintu kati twagala ogamba nti sengaze nakubya abasawo emulago kyandibadde ensambya kyandibadde oke Dorothy omanyi ki singa bandi bagambye nti kati omulwadde ali mulago ne balumba mulago it is called damage control ani nanyini somero ku stopping esomero okubeera nga ali performinga jawo nanyini kintu bali abalala bajja kendeeza omuliro gwabwe so what if bandi badde babagamba nti wano omulambo teguliwo bagututte yiiri eri gye babbiddemu ebi ne balumba mulago ne babagamba teguliyo ne balumba ewalala. It is called damage control. If you truly believe that Alienskin is not capable of doing such atrocities or doing such weird stuff, then he will be proven innocent. It is as simple as that. Kati abantu bwe batinga ba Alienskin government bayitawo creating bwabwe babeera nga government ekola nyezenga ekola kati ba Alienskin bayitawo. Nzengera kwasaba ekintu kimu mudakiika emu yokka. Nimiro gyosiba olimu mudakiika emu yokka nzenda basabayo ekintu kimu kasirye. Naye era oddamu n'ogulima buli lwe gumera paka lwobeera nze nina kyenjagala obuuza Ray Superstar naye kasooka entereezeemu Luwirayiti abantu abo bagenze ku ensambya bakibagambye nti omuntu asindikiddwa emulago ne bo basigadde babuuza nsambya ani asayinizeeko nga next of kin tebagenzeeko mulago kankutereezeemu katini kasirye nange kankutereezeemu katini Ray Superstar obadde mu industry eno ebbanga okitegeera Rabadaba yafumita omuntu ekiso Esimu ajja tugigule enkya n'emitwalo gya 34 awulirize ku buba bubbi ate naawe kati nkulabye amazima g'obo sigo ostandinze kulabika ebintu ebisinga oba okola kabampaani bw'oba okeera ku maca kati kasirye naawe sooka olindeko kasirye wait a minute obadde omaliriza obadde obuuza kibuuzo n'okibuuza n'akikuddamu tannaba kiddamu naalo ebintu ebisinga bye weesibaoba okola kabampaani kuba wokeera ku maca n'ogamba fulufiga akwasa amateeka atwalira amateeka mu ngalo ate ne bagamba leero it is Alienskin nga naye omulabye multiple nga atwalira amateeka mu ngalo ate ku luno n'ogamba mbusimanya waagibye tukigule tokinsibaako nalongo tulaba Alienskin nga atwalira amateeka mu ngalo amateeka mu ngalo simulabangako Maviki yogera ekibadde mu kooti alongo oluusi ogenda n'obeera ku sayidi n'olabika ng'oteredde ate oluusi n'obiranga weewuubise tomwagala awuliriza ate omuntu watabawulirizanga munyiiga obuuza ekibuuzo leka bakikuddemu naye wamaliriza tuwa omuntu omulala akazindaalo asirye Rabadaba tebamusibangako tegumusingangako ate omusango gwagenda mu kkooti nalonga abitegeera just obwaffaani bwe bumusinza amaanyi sibitegeera tobinsibaako Maviki nyinyonnyola nakyogedde n'akatuuka wano gamba
Balina backlog y'emisango mingi. Yakuddanga ne charge sheet kuliko emisango egyeyongeddeko nga 8. Era ajja kumala aveeyo bwe ginaaba nga si mituufu. Bwe ginaaba mituufu era bajja musalira ekibonerezo. Tewali kitaggwa. Nesipapa ajja kumala aveeyo naye amazeeyo bbanga ki? Tewali kitaggwa. Just Abannayuganda mulina obukyayi. Nga si mwana wo gwe basibye nti amala emyaka 5 si mituufu era ajja kumala aveeyo. Mulina bukyayi ku muntu. Nadda kakati agenda kuba abasawo ensambya. Mukwogera bw'ogamba nga si mwana wo nze njogerayo ondagira ddala ng'ayagala alien skin bamusibe kubanga toyogera nga njagala abeere yayige. Kyalo kyewaabwe tayinza kubanga tomanyi byanca Nalongo disclaimer. Kati bannaye tokkakkane. Desha abantu emotions zikakkane tuwuliziganye munatandika okwerangira ate tebakumanya egindi tebakumanya egindi Nalonga tokkakkane tugamba tozaalanga ku balongo Nalongo ali abaana abato togenda mu ebyo ate byakwagala kuvuma sigala ku nsonga. Musoke mujjemu emotions tugenda kuteesa. Ebyogerwa ku Sheno byoyo yennyini ababyogedde si bya Sheno oba abagiddukanya. The Morning Face Off. Ni wakati w'omusango gwa Aji n'okukwata Nisha. Kati Aji tugenda mwerabira. Naye nange nakirowoozezza. Ne Nisha tugenda mwerabira. Kati tugenda kudda ku alien skin. Embabuulidde. N'ebyemmwanyi byonna tugenda bivaako. Kati tuli wano. Anti kati ensi y'uto bwetambula. Ensi yo always wabaawo ebijja ne bigenda n'ebijja ne bigenda. Tujja guvaako. Ensi bwetambula. Tuli mu high court situliza kivaako ekyo. Yesu wali osobola Uganda bayingiza oyingira January n'omusango gwa Haji. Kugambye baguwaanye. Ne December tetujja muyingira nagwo. Mugulwanye bannaye mugulwanye. Bagulwanye naye atujja bawangula. Beebaze na nnyo kuba nti tukyalina mu kooti waliwo emisango nno giri mingi. Okimanyi basoose kukola kagundi. Kabeesigye ne kagaana. Nga tulina oleetayo ow'amaanyi. Nokimanyi alien abuutikidde Besigye. Alien abisebesi. So kati mukinene akifunyemu yeshiba. Kwa yeshiba tugenda mujjako obuufu. Otumugaye so eyo kese sekedde ebbali. Eyo kese ebyokubba omusajja. Mindset naye ayitiddaawo. Deshi. Era Shiba talina kye yakoze. Deshi. Nze nina just akantu kenjagala okwogera akawulira nnyo wano abantu nga bakakozesa ne kannuma ye. Deshi omuntu ajja ku platform eno nakkiriza n'ajja waggulu. Ate basinkanyeeko bwe banyiigagana n'atandika gwe tolina kyoli gwe teri akumanyi ne wakkiriza naye lwaki muyomba. Lwaki otula n'omuntu ng'okimanyi talina weeyiti oba talina nsa gwe aba weekubye ejjo kitegeera bw'okkiriza n'otula n'omuntu muwuliziganye mu kitiibwa. Eyo muve eyo tusigale ku mulamwa. Temanyi kasita mubeera ku platform nga zino. Omuntu n'ayagala okulumba omanyawo notisi ziweddewo kati agenze mu kuvuma. Kasola nga atandise okuvuma nga facts azivuddeko manyawo notisi zikendedde nze mbayirawo ekintu kitono nnyo mu dakiika emu kye njagala okubagamba bagamba. Jajja Ichuli yafana tutamanya nani yatajajja Ichuli lwa nsonga yali yakuliyetinga abalabe bangi. Today oyinza okulaba ngono mwana visi kyayogedde kituufu nga guno omusango gugenda kuzuukusa abantu bangi abayigenda okugulipira nga ffe tulowooza baddwaliro nga balala. Jajja Ichuli okimanyi yakuba ne tamanya ani yakuba olw'ensonga yali yakuliyetinga abalabe bayitirivu. Okisegere kati
kesi zonna ezibadde ezaali zaatula nga abantu batyayira enisikini bw'anajja mu kooti nga buli muntu aleeta eyiye. Ayinza okuba akagenderera. Dictator webuuze oyo yaani gwe babbira akasimu n'emitwalo 3 asibisiza ali emisikini. Okitegeera. Eddwaliro tolina bakuwaaba. Eddwaliro olanga si eriwa. Dictator. Wanji. Nze mbuuliddeyo wano omuntu atalina balabe oŋŋambe nti olwaleero bwe bawulira nga bamusibye nti ensi yonna yonna egenda kubulwa otulo kubanga bamusibye. Taliyo munene mune komerero lyogera ku moto nga sigwali. Kati kyekyo kyemba nkugamba nti kwegamba tuleme okuddira obukyayi bwaffe. Nange Dictator bwe nagambye Nalongo toyogera bwotyo nga mwana osigwe bataddeyo nti era ajja kuvaayo. Yogera bwotyo nga sigwaliyo naye obanga gwaliyo banga muntu oyo aliyo kikyusaamu mu njogera. Family munjogerayo tegala omuntu ayogera nga alina solution naye dictator oyogera kwegamba olaba abantu abalaga nti balumirirwa naye nga basanyufu yenjogerayo no olaga nti mulumirirwa naye muli basanyufu onkolako malisi dolose tonkolako malisi era basanyufu nnyo balaga nti kabonereza abantu nga mwe bamanyi kugamba naye nga muli basanyufu dolose welumirirwa omuntu gwe Banaize wendi Dorothy kansoke ne defending abana abato teekawo ka timer tulekerawo kansoke ne defending ku Dorothy kyagambye Dorothy nze nga nakajja wano nabagambye in fact nazina embeera eziro tuzifune mu kyakuyiga profeta to kyalina ffe tuyinza kyusa wano ebintu byasusedde emikono gyaffe ne bwe tunayombera ku app 1 kati byatususse kati byagenze mu mateeka wabula tufune mu kyakuyiga tuyigiremu newe tunakulembeza emotions kigundi ayogedde bwati yandibadde ayogera jukira tetufaanagana olina omutwe mulala nange ina gwange mulala twawukanya amanya n'endowooza zaawukana kati kkiriza eyange nja kukkiriza eyiyo naye yange bw'ogivuga ate gwe n'ogiwunzika n'ogamba nti nsanyuka kati nsanyuka kiddala ngali ensikini ali mukomera nze naliko mukomera kyova nkugambye omuntu yenna akudali ambye ekkomera ayogera tagenda ngayokko tomanyi kiriyo naye omuntu amanye ekkomera toyinza nakwagaliza muni addosulayo olunaku olumu olira kusikeju ozukira kusikeju bulikyokolo kikolera ku mateeka ku tayimu tebo olwaleero omuntu bwe babeera nga bamaze omukwata omuntu bwe babeera nga bamaze omukwata tubeera badde njagala otuyambeko tutangaza ki ekibadde mu kkooti tulabe enkya we tunaatandikira okulaba buli omu afolowinga okusinza ku bwana abasobodde okufolowinga nze kyembadde nkusaba kyokka nze banange dakiika eno ngenda kubasaba tusooke tujjemu emotions tusooke tujjewo ttiimu ekyokubiri bwe tunaaba bakutereza society buli kibi kyonna tukikonda eminge nga tetufudde yaani akikoze obaani ekibi kibe kibi naye bwe tunaasookanga nga abaffe be twagala be bakola ekibi nga tubishuga kootinga tugira tuti tetujja funamu ne mu society guno omusango kati gutususseeko ffe tetukyasobola kyusa kintu kyonna kati bigenda fuuka by'amateeka n'ebiragye binajja naye tugenda kuyigamu ki mukyo byebuuzo bye tulina okwebuuza ekyokubiri banna era kyengenda okubagamba nsaba buli muntu arespectinge munne n'endowooza ye gy'aba awadde olw'ensonga buli muntu anajja na mutwe gwe buli muntu ajja ne byaze nabyo ng'alaba byebyo tubirespectinge kasaba nga tebivodde muntu yenna ate era tukoine discussion eri erethe ndoza kye kiyinza okutuyamba mu byonna dakiika yange bweto bwegenze nze kyenyinza okugamba oba nongamba ki nsinza gamba nti oba ekintu kya alien skin kintiisizza nnyo ndowooza ndabye ku bagangsta abasinga ne ba alien skin kaakati nze ate sinagamba nti oba ndi diehard nti waliwo ebintu nze bye siyinza kukkiriza kukola kikunnumya mutwe nti waliwo okubanga owagira omuntu ng'omuntu ate n'abeera n'empisa ze ng'era bw'atyo bw'ali nti era ffe abaliyo ng'osobola okuwagira omuntu ate nga teweyisanga ye era gye tuli nze kati ekyo tekisobola kuddawo ne ŋŋamba nti oba ngenda kuyigamu ki it's just like nti nze natuuka ndooza ku point accepting abantu nti buli bantu bagenda kubeerayo nga beyisanga bwe baagala kubanga n'amakomera gye gali era alien skin si yali mu kkomera olwaleero yekka ate n'omulimu abo baselebrate emirimu gyabwe gyakubeera mu makomera ne bwabeera Tyson bangi nnyo babaddeyo time abagijjeko
nga sipiidi neteka ku bunkenke ugamba naye kati oli yavaako nzaddako yagamba tuyiga okwagala okuba obwerufu mu buli nsonga yonna whether ekwatako whether ensonga yagirimu si wa kikakyo si kaziniwo naye obwerufu mu bwagale buli wamu bwonna naye woolituuka mu kizibu nga mazima ddala mwetaaga obwerufu obwo bw'obadde oweetaaga era bw'obadde olwanirira bujja kukuyambako nnyo naye bino oba olina owuwo nga yali mu kizibu ate n'olagira ddala nti ekibi si kibi nti ye kati bamusaasire naye woba olina gw'olinako akakuukulu nga yakoze ekibi n'okondeemi nga n'oyagala okulaga ensi nti ddala mazima but let's learn okubeera nga twagala transparency mu buli kintu awo naffe eggwanga tujja ddiyambako okutereera naye gwe kasita oba oli nga kyaliiwo yakuterakoko ka mobile money yakuwa interview mwanyumyako awo wannaye waasobya tasobya oyo tasobya ensobi esigale nga sobi byebye nange kanjogereko bannange tuteekebwamu ssente aba Media, Spectra Saloon and Spa, Silver Star Events, Bigon Gold Credit nga kwogatta ne Extra Snacks. Kanso Duke olwaleero tugenda kukolera abantu. Olwaleero tooza tugenda kusula endoza gye overnight. Ku 0759977778. Gutuuse tuli makati nga kooti egenda kuggalawo nga tesobola gguleka. Tuli overnight naye kati kanjogere ku nsonga eno. Bannange obuzibu buli bumu Mwami Dash. Tulina obuzibu bw'abawagizi, tulina obuzibu bw'abadayihani, tulina obuzibu bw'ekibumba, musaayi gwa Mary Butter, musaayi gwani. Buli bw'ofuna ekintu ekyo si kibi because kikolera fan base, kikukolera enkambi nga ggwe omuyimbi. Nobeera ng'okola otya ng'o spreading our wings even when you don't have the music, even when you have any challenges, babaawo bano abantu okuyirawo omubiri. Naye mbadde nsaba tuleme ku losing ourselves, ekikyamu kibe kikyamu n'ekituufu kibe kituufu, because at the end of it all bwe tulaba abasawo, bwe tulaba eddwaliro, bwe tulaba obuvuvuŋŋano buno bwonna obubadde buliwo, tulaba nga ne bali abantu ate nabo on their end nabo they have a life, era they have people they take care of, they have people that look up to them. So bwerema kino kireme kubeera Runesa Properties yefeba kabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25 ku miliyoni 1.5. Tulina poloti e Bugema okulira n'emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka office zaffe Sangwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28. Runesa Properties, let's guide you home.